Yesele hele. Katsoke tandike filmu ya feno katsoke tandike mpola akafero jamada production. Ichatandika butandise ranga tugende maso mpola. Tulengera eyogolodde efilimu emanyiddwa nga Kampala atokota fake police. Ichatandika butandisi. Kiki kiretedde Kampala okulabika ndi wali atokota. Kafero jamada yomupazanyi wa filmu etandika. Tugenda maso ichatandika butandisi mu bulambalamba. Iranga sana kunyumirize yiga Peter Conrad nga ne kusukudini kwali. Echali ntandikwera nga tugenda maso mpola. Segu jamisi nga ne tugenda musinkana mu filmu ya fetandika. Sagala bakunyumiriza bunyumiriza. Muogeza Joseph ne kusukudini kwali. Tulengera embiranye embirigo. Ekibuga bwe kigana za Munyo Muhammad nga ne kusukudini kwali. Echali ntandikwa era nga tugenda maso. Kakati Nabaka Jen PC na Kiwala Diana Makumbi Innocent Babidi Alicia Sekitole Kosulaimani Senyonja Noludini. Echali ntandikwa twagala tumanye ku mulundi guno Kampala atokota atya. Entokota ya Kampala gye tunoonya mu kibuga wakati we tutandikidde. Echatandika butandisi era nga tugenda maso. Buli omwali n'engeri gyayiyamu ekibuga okulai kandi ayita mu lunaku. Era nga tuli kukina Uganda Kafero Jamada na kutegezeza filimu zino osoloka kandi ozetusako mu Jamada videography. Ali ku basement Fred Ukaliri namba 22 wali ku Energy Center. Oyiwawo buli omwali n'engeri gyayiwawo okulai kandi munnanga ayita mu mbeera embeera yesite botatetenkanye kutetenkanya sagu jamisi wala fair tukolagana bulungi okalengede atwabulengera luli okay musajja twali mukweyiya atunda misipi mikadde baba tokalengede oyo takalengede akazibiriza kakati ani akalengede omanyi n'akasipi akakadde ako katunda ogira kuba munne baba bakanyugira dda kakagwamu. Teri akalengedde bagala kunsuza njala bagala kujinsuza. Okalengedde Tadi Boy Abulaza. Sinalaba na babitiyo lero mwana tuli awo wetu tyo basingola line tebakoze jajja o kale jajja. Embeera bweto bweri Bobby Chimidia bakoze ku sound mutakali mukweyiya esite bweto bweri. Ekyali ntandikwa okalengedde twale nkaddezo. Kakati nga omanye ebintu by'ekibuga nebyo bizibu nnyo. Oba oli mu mbeera y'okweyiya ng'eno waliwo akubala. Kakati bano abagundika esigundi abo vaayo ojja kutegula omuntu ajja kuddusa. Tebannagula njala emuli bubi asiibye. Elo nani wansa otundira ano si wali mudaala kuje ate koti aba neetulirawo jangu. Licensed where are the particulars? Do you have the particulars? Licensed wa. Songa abatembe bantu na license. Alo. Kakati na kinyugu nalio kabayitirawo. Lakini muje mulete moroka. Mulete emiguwa eminene. Bwemba musala mulete ejyenvubu. Kino kisolo ky'amanyi tuguddeko. Tumunywezeza twabagana mutubonyabonya mutuddusa mutugunda myala bananga enjiya kyakulya okiyiza wano jangu lakini emisipi gisigale twala eri siruwala yaleka emisipi ogireka naye nga tebakututte ebyesite bizibu kakano kuno okusula njala tugenda gitunda bagino bagyesibyesibe bagimazeemu buli lusiba tegikyasobola adde okunyweza abatalya mmere omusajja kisolo ky'amaanyi olukutte ekiwato kati ate n'abatembeyi bagezi mu kiwato tebassa musipi okwata booti afadhali osigaza akakondo naye nga yayuzizza kati alipooti ne zikaaba kati awo nno ebadde loosi nabo bennyini balabye ddala nga bakoze loosi eyo ne tuvaayo embeera y'esite buli omu erina engeri gyemuyisaamu. Batugobedde school fee. Kakano batabani ba mama Kera bakomyewo. Bano balona disebanyiga. Iye, atuganye tubadde tusoma amasomero ga kusasulira. Mbutugende mugaga baba gobye. School fees. Ono enyaabwe. Nga bazibu. Ya abantu nga balina ekwe.
kakati gwe omusomesa azimba essomero nga alina osomesa era nga naye akimanyi waategereza muwogo bw'agoba abaana mbwe abawaaluka ennyo zireeta olufulumya woofiisi na omukazi musajja ne mugamba sente ngenda zireeta abagobeddewo nkugambye tubadde ku layini nga tusimbye kawunga ku lanki n'agamba ezaffe siziriiko lahawula Mama sio bakola. Kati mwe mwagala nkole nti. Mama tamanyi kyagenda kukola. Abaana bagobeddwa. Efirimu eno tukyatandika ntandike bagiyita Kampala atokota. Gwoba embeera eno tennakutuukako manye wamulirwanawo kiri bubi. Kye tulina okukola mama kwe kuyiye tukoze tutya tudde ku ssomero. Twagala kusoma ate ettaamu y'ebibuuzo y'eno. Nange. N'engoye abaleeta baabiraka. Tebakyali bali abagomeza ab'emiddalizo omuntu agenda kukola atya ekyalaani akisambe awula n'entumbe zimuzimbye Manyi mwana akoze atya mukazi watu ono ondeetere akatabo kaki yakola ng'abaana abatuma akatabo k'abapangisa yali ayinayo ku bapangisa kubanga yeetaaga abaana b'okubaani basoma tajja kuddaano okulekani atunuulira abaana obutasoma nga bapangisa gye bali ate abapangisa abamu sebaagala kusasulirawo wadde abamu babakeera balandiroodi osanga landiroodi nga bamutyoningira mullo naye nga bw'aba abanja abanga genereeta avuuma omuluka ne gumanya nti kati gundi bamubanja mugenda kansooke ndabe mugambe abasajja kati musooke mukkirire eri ow'omusenyu adde akampa owuli twagala mugende mbali ab'obuyumba tulabe ndi kale kakati n'asooka abatumayo atumyeyo baana be bennyini eyafubutuse tannayimiriramu kubanga ekooti y'abali etuulirawo ate oba tolinaamu gwe ozannya n'okuzannya emisinde gifuuse gyakati baluka kati teri muzannyo ne batugoba wakati mu kusimba gwe nno obadde owuuse ku kijanjaalo Kampala waali atukuta landiroodi goba tonna bakutawaanya mupangisa omupangisa naye gyazunoonya ebintu sibiba birungi so nga ne landiroodi naye abaana yagala basome ate nga obupangisa si bizinensi kati nebikusobera awatuufu wewa kati abaniga nga bakkirira ku mizigo mazima nga tusa kimu mu byonna kale omupangisa watuwa okusigaliza omufaliso gwokka waagwa mu nju gwobolooza alinawo mmeka nakonkonanga be bazimba ate nga bwe kiri gwe eyo enkonkona ate nawulidde omusolo baguzizza kati awo sokolindeko yejjambada kafeero ligino nemuzi tukyatandika butandisi sasula kati gwe ngwani atukonkonanga be bana abaana b'omukulu muli tusanyusa nnyo bani abo boosanyukira nga nze ndi bubi oli ali eri enjala emubala ebyoka kyokona ate asanyukira bazze jangu bano balayika babatumye gwona osobola okwogenda nabo amaanyi gakugwako landiroodi sente zaffe temujja kuddano muzituwe mutuwe maali baana bamuffe tuufu ekidiwo nyamwe atubanja kati myezi mukaaga oyo nno landiroodi abamugumiikiriza landiroodi abamu kituufu kyo saagala ki akubalira n'ogujja nga tonnaguyingira nti agukubanja yesi bano be basindisa okubanja naza bibye twagala okusasula naye naffe kati ate oliye tateesa ayiwawo buyiyi owulidde naffe situli balumi naffe twagala osasula naye muddaawo mutusanze twakayuuya n'omumwa tegunnaziba mbw ate muze kubanja naffe batukuba school fees ate school fees ziva mu nnyumba zino gwe naawe oyogera aleka naye tubabanje maama atugaye balina otuwa amajja nolira nkusuubira okubeera omukulembeze mbaga ejja mu maaso naye tonza afuga abantu nga we kati bambi omuto alina engeri gyaludde mukulu we gyayabika n'agamba munnange omuntu okuba nga oyogera bulungi kikulu bulijjo mukulu we amusuula okubeera omukulembeze omulungi naye ate engeri gyayogeddemu tebadde nnungamu n'akamu sooka olabe twagala naffe twali bakozi nga tulina buli kimu ekyetagisa mu bulamu bw'omuntu njagala olabe naye ebintu byatuggwako kimu ku kimu nga yasooka n'atandika okwennyonnyolako embeera ne tutunda buli kimu byonna mpaka lwe byatuggwa nga tukyasobola nakupangisa nyumba okugjako okwesonda sente netupangisa enju emwafa musulamu abantu basatu
ali mu kunnyonnyola babiri be baliwo bo byaganye kuva ku madiidi kati erisuubi liri bali munnaabwe atannalabika obadda n'ekikomando munnaabwe ki era otulabira wano tunaba kulaba kamuntamu kati akomuntamu kabulidde ez'okwebaka ze zinaasasula n'omufaliso sikuli bulingiiti omuto awulira kwe Garland Road naawe osooka n'obeeri gwe ekizibu ekikikutte mu nkizi n'okizza ebbali nga gw'obanja ate ye kimufukidde kookolo kingekola bulungi nafuna sente zange bulungi yalina sente saamanya kesisi eje yava nejemenya edduuka lyange eryo n'ebintu byange byonna edduuka lyali mu kubo kesisi nejja n'eririfotola yero abantu baba baalina sente naye embeera egenda nejja nga si yampi wabula nga yangwala kati kesisi ye musuza mu muzigo naye buli omu ku firimu eno gitulaba olina okunoonya woogwa kobe munnamateeka kubeere muntu gwe naawe atwalibwa amateeka bwe biti we byali sajja bakeera ku makya abalina ebimoloka ebigumu ne balyoka basika obuyumba nga ne bannannyini maali tebabagambye nti mugijjeemu kale nno bekikwatako naba ate erudda basadde babe nga berowooza mu nkola ey'emirimu gw'okujja n'obebba ebintu mbu bazimbye wabatadde wabi n'omenya olaba abantu baba bateekamu sente zaabwe okuzimba ebintu bino ne balyoka babayisa bubyo abasajja ne bagoggola ebbaati n'erimu liba lyagumukenda simanye ebiri bbiri omusajja n'alizinga ng'ayonda guno mupiira gw'ekyayi ate nga kuliko n'emiggo mu nsi eyiyo nga n'erinnya lye bakutuuma lya mu nsi eyo toli mugwira buli wajjukira kati abaana abazze okunona school fees eyaabwe ennaku erayika ebanyonyogera kati ate eyabano ebakubanga babbi gwe muzigo guno kyokka tebakomye ku kumenya bintu byaffe ne bagenda nabyo tetuganyi enteeka zibawo eza gavumenti naye ate era gavumenti etegekera bantu baayo kuba gavumenti be bantu ku lw'abantu olw'abantu are the people by the people for the people olumbe mbamulaba amawulire kaakati abazze okubanja nabo bali wano bayiya kyakuddeyo kwogedde eri kuba bano be bazze bambi embeera ebatokosa ebafumba boyiro nyiso olunaku olwo sente zinali nkoze sizikolangako mu bulamu bwange kati ate ekisiraani nga kinajja oyinza okukola ennyo era buli wokolanga sente zotatera kukola manya waliwo ekijja olw'embeera gye ndimu kati naye buli bano tebabanjike bano sibajjako tugende tumugambe nyamwe twamugamba buli kintu kyayagala kumanya tugenda maaso efirimu gye tulaba emanyiddwa nga Kampala atokota Kampala atokota va ku byokugira kye naye atokota tugenda maaso kale nno yembeera bannaffe batuusa ku kino so sigamba mbu sibayagala kusasula embeera bwetyo bweba negyekyusa abantu landiroodi abanja tebannalya balinda munnaabwe efirimu egenda maaso nagambye okuva mu Jamada Videos shop number 22 mu basement kwenaje center eno wojjo gisanga mukama katonda lwaki tu nenga je mirimu gyoka gye mwalina okukola naye kati yemmwe temwali naye kirala mwagala obutatusomya muli awo mutugobya ku ssomero mujja zireete bye mwekabya kakira kino amatama gakiringa amayonde yadda badde manyi tubannyonnyodde kenzirikemu wano ye Jamada Kafeero fana mbadde manyi tubannyonnyodde kumbe bakomye mu bbanga wakati wa kunnyonnyolwa nga yabbendeku nange lwaki mbonaabona nga yabbendeku mu ssabo Jamada Kafeero original names tumujjukire mu life in the prison lola atujjukire mukama katonda wange tujjukire bagenze ayinza okudda n'ono abagoba
egenda maaso. Wali munaffe Kampala abamunongo omuyingira wadda mu kyalo n'okuluboza singola ino ogamba nnyoko okuze katuba tuli awo wali munaffe Kampala bano bavaawo ate ggoddawa kumbe gye bava okubanja waliwo aleese emisinde okuba yatandise wano tebayakyanfunye awo abakusuwa ddiru nti atuuseeka kumbe yewookusatu obadda gwe balinda aleeta akakomando aliye nayomba Nansi kiki gwate obadde otya kapito gwe natadde mujju emisipi nga sinatondako wadde n'ogumu bagitute nga be bagisuubudde kiki Ntino nkugambye omusajja wange ate balina gwe baleese omugobi omupya asinga kuwa bulijjo nze gwolaba siweekerangako baleese omugobi omupya amufubutudde ngalo za KCCA kaakati ebintu bifuuse bibi olezawo mangu vitu vibaya newerera nti tajja gwe twakuwoninga ddava mu kibuga bamugobadda ku nguudo n'alema omusajja alinga amaze okubala yeyeka olwaleero era mmwe mugisiibye ne bangamba kali no yadde afunye ku nveera y'amazzi ku makyawe nayawulira naye bwempulidde nga bakoona ku kyoku ayogeza n'amaanyi benzi kumpe bali ngamba mpedde bayogedde ku njegere awo n'amanya ebibyo bigwereddemu awo kubanga kooti y'abali etuulirawo oleza tugenda mu maaso nenjiye nembwesimatula kwa mulundi kumubwe apasuse lumu nga jjinja liva mu butida bagenze omuwenjera gye emisinde gyaleese tannasibamu sida okumanya adduse n'okuwekera kwa mwesambe naye waali alayira butaddayo kutembeya kati osazeewo tugisiibe ssebo gwe yagenze n'otugumya amagenda go nti amadda gwe miranga katugenda kola tutya wootuukidde wano osanze landiroodi bava kubanja mundeke nga nabana balandiroodi bakava kati abaana bagenze tubagambye gwe essuubi kumbe ze enduulu sansaawo bwebo bwendabye bwamma nange nkirabye mutima gunkubye mutima gumukubye abalabye nga kyekango kola tutya muzi kati muganda wange tukoze tutya mukyawumuddemu sooka mundeke yabadde atuwawulire yabivuddemu kati mbudde nze manyo ogenda kuleetero ka sente tugende tumuweeyo ku busente obutonotono ekyo nakyo embeera bwetyo bweri agenze nako akasuubula obugoye mbusuubudde mbadde naakavayo bwe sente taata nabakugera abaye tannazza wadde ekikumi kyetuba tukola batutemyeko mukono gwa ddyo kali ate abadde kati omukono ogwa ddyo gwe batemye ono ke bamufubutudde mu kibuga kati ejja kkono gye gino egibadde ebiri okola ogumu ogwa kkono nnyonnyole nti ebbanga lye watu walyaggwako naye twongereyo kati landiroodi bakabeeramu emyezi 6 baagala badde bamwegayirire abongereyo emyezi emirala naye kiki Kampala yataama kumbe noono naye takyalaba baleeta Gomesi wadde shaliya waliwo babiraka yabadde akatabo ka lisiiti nga amanyi badda namajja maama bali bubi byagasajjaago bali bubi ate tebali bubi naye bafa bufi salawo obusazi tugenda maaso kati maama kye yakola ng'ayitawo yagamba abaana babe tebagenda gaana kusoma ku lw'okuba aba batembeeyi wakowa wamma tugende ku nkeyu kati waliwo abatwala enkeyu waliwo abalala kati ate mmwe kiki mama nkubulire maama ekiriwo nasitwala wonna abaana basasase kati abaana abasasula bagenze ku tuliipu ffe abaana babaavu bakitulangidde abateesobola tuve ne ku ssomero ly'abandi maama oli omukyome kyangambye mbu tonjagala era mbu nje wanjalira ku ndagala yenkyonga lwaki toncaculira kyente ejja tuliipu genda kati ku ssomero nkusasuliro kakati muddeeyo ewaka mubege ku mugoyo gwendesaawo nga bwenzija waliwo ababiri abasoose n'ababiri abazzeeko egenda mu maaso bannange naye kyamana kati yakolanga ajja wa cheya ngwiki
bakolera wano chairman kwega ibintu bikusobera cha abasajja tebakuwa kati nyobo abashizi ogu baganira mu nyumba nze nali manyi tino chairman naye atunulanga ebbanja chairman nze kati kyenjagala yajja chairman abasajja bali babenga bagoba mu nyumba tajja kudda ku ebyo butuzi wali kati ogenda abaana be batudde butuzi bagobeddwa n'abasajja gumiikiriza chairman nedda abasajja bave mu nyumba yange kyalo kirina amateeka tulina amateeka kutambulira atawusi tulina okuba tumanya kiki ekiddako na kiki ekisookerwako si kutandikira ku kisembayo nyabo kati dinda sooka olinde naye tojja kutwalira bootyo mateeka mu ebintu totwalira mateeka mu ngalo bwe batyo bwe bajjo ennyumba abantu tolina kubagobamu bwoba tose bagoba abantu ebyamateeka bizibu nnyo oyinza okujja omupangisa n'omenya ekufu n'okanyuga ebintu ebweru n'ofundikira ng'ate gw'osasudde zonna ze yali akuwadde bukyatandika kupangisa ogamba okyayimula naye bakugobye enje bangobye jjo jjayo bigula nga butandika kudda mu bigula kano kafuna ndi kano tekafuna ng'omanyo nkukubye kaliwa olteeka wano ndowooza ndaba kati nze ntambuza 1 2 gwe ludde omumanyimu ebika bimeka buuze maama ne taata osinga kaakati luddo ne ababoye nyoko n'ekitawo yagalani kwagalani maama kano kaagala nnyo maama wako ntama yakola ki abatuwa emmere okulya naye alya mama butaata kaatamwa kitaawe waako bwe kuba kulya mmere lujjuliro abanga omusimbule olubuto lumulima nnyo era kagenda maaso n'okwogera ebyo ebitone ebiri ku kitaawe waako gamba ng'olubuto luli mmannyo yange bataata baabwe bajja babakutte ku mikono nga nze tewali ankwata ku mukono empulira ennaku bambi taata waako yagenda katonda yalya nnyo emmyufu ne zimulakira era katonda n'amuyita tikyabamboola bantuuza eri omwana atalina muzadde we bambi esweta yino gyonna gyekambadde oyinza gaakajoleza mu nkuyege owulidde sente za extra lwakuba kati abalenzi ekintu bakitadde ku leve endala olugoye okulikako akatuli kamu nga yongerako buna gujja ezo ziriko ayo laba agumya ne gwe bagumya ono yakoowa kitaawe kati kale olwo kakaakaye singa owange yafaamu kuba owakaalya nnyo kati baba bali awo Ssentebe era mukaga gye mwagamba okuwa omukyala sente ze mwagamba emyezi mukaga omukazi mwe sente ze mukazi waki temuzimuwa gere no byolaba tubadde tugendawo ku office tubadde tujjawo kyeya tukugambe nga muŋŋamba ki sente zibuzeemu kyeya batwongereyo emyezi nga 7 era ekibadde kituleeta kyeya kukugamba sente ziganye otuyambe omutugambire mamono batwongereyo emyezi 7 tulabe nga mama saagala mbagambye muve mu nju yange kaakati yabagoberawo kati chairman kye bakituleeteewo naawe nange sente sizi kati embeera naye nange ate sinze nanyini ebintu chairman bakanyuga nsawo yange chairman ejerikani ya sente chairman omukazi mutugambireko sibayambye emyezi mukamba yambyeko namugamba emyezi 6 giwe oli omukazi kanyama nimuga mukazi mugera muwa sente ze kati ebintu bali mu bikanyuga bweru bano batunula balagumiikiriza ebintu bali mu bikanyuga bweru bano batunula mwagamba emyezi 6 mugera kumuwa sente ze mukwata akafaliso kaabwe buli omu assaako kifuba tebakebakako gundi buli omu assaako kifuba balina akafaliso kaabwe kali awo 3.6 nyabo tukwegayiridde bambi nyabo tukwegayiridde ate nandirodde okumanya mukambwe ekufulu yamwe gyasibyawo n'atwala ebisumuluzo ate bye mwagula myezi 6 musirwalira kwani
Chairman nambudu mu butuufu totuya. Ne chairman tolina kyoyambi omukazi akanyuzi omutuleetedde tukanyuga bukanyuzi tubadde tumanya oleeta buyambi. Nawe kitegedde enjusi za. Ekintu myezi gyayitako mwaga myezi 6. Buli omu n'akwata eyanguwa. Eno firimu gye tulaba gye bayita Kampala atukuta. Ono omwami gwe bayita Kafeero Jamado oligino ne muzi. Efirimu egenda maaso. Esala likagati nonzemba gobye. Nange si atotuko bawo. Senga mu Tape tuina mayumba. Tosikesa tutamutu tujanyu. Ngenda. Tuina mayumba. Tuba tuyamba kujambi okupira. Mugende muzamu. Anje omukyala nanyinizi n'abako. Mazima nga tusa kimu mu byonna tewabanga nkayana emisolo twagireetanga amagezi Obadde otambudde otya? Nabigere egenda maaso. Nti omulimu ogulaba mukozi aba kakati kambagobyemu abavubuka mu nyumba mbagobyemu ekintu okikoze otya. O chairman zembagobye tolabenga nze nkibakoze. Babadde balemedde musinga sizze oluza bakavuddemu ye chairman kadi ekintu kino bandi bisudde bandi bikanyuze bweru ne babizaayo bavubuka baba batabbu nekembaddewo kwe kulabanga kibadde kityo. badde oyagala kadi oyagala ki? Nze mbadde ngamba oli muntu mukulu ate baawo n'olumbe mwalwabya ate n'essente sizolina ennyo. Mbadde nyala kibenga kiba era kibenga bwe baalagira kibenga kibenga Joli kasajja kakulu envi wena zikwetumbye mutwe. Toyina amagezi toyina buvunaanyizibwa. Kakati oyagala nge musepicha ate ngwa muchoto. Chairman ogendo kete za nkulabayo. Nja kutematemerayo. Sula Mutegombo oligino nemuzi. Kale ogenda kunsasula sente oganyo okubaako kyokola oleme engeri gye nkulaba gwe. Lakini omuntu omusalirawo talina sente omugamba kibe agaana. Watuuse kakati waliwo abalidde ekisiikirize. Kati n'olaba nti oyinza okuba ogula ennyo ebintu by'omunju naye olunaku lwe bakanyuga lw'omanya nti wandibadde sigo wagula ebingi kati yagula omufaliso yasinga omumenyeka essaawa eno. Faliso gwagwagala efirimu egenda maaso. Naye omunaku nga labi Mizindalo teesa tukole ono ye speakers Mizindalo wawawa kadi wawawa omuzi twagenda kukola kimwenesi gwate okututabukira nga ababbe engoma. Kampala olabye kyatukola kadi Kampala layikala kyatukuba buswanyi wabula atusogga mpaji mu nkizi. Tutya okulaba tetuva mu mutawana guno gwe omuntu kiki agenda okola ab'obulungi. Ono w'ekidomolo ono w'ensawo tuufu bubitusobedde tebamanyi kye balina kukola naye mpozi ate n'enjala eyinza okukalakatanga eyasiibye. bya Luhanga omumanyi barandise okuyiiya ono yadda mu kyalo ono omunankole mumanyi ayina akayumba ke yaleka. olwayogera ku kyennyumba ono emboozi n'atandika ogiwulira. Binawe wakudda kali akembaawo akakebibaawo tubeera omwo kubajjukira tetuyina sente nti tupa oyogera akayumba akembaawo ensiri ebeekuluma dairekiti. kubanga bya Luhanga yali kyali wange naye ako akayumba sikasibe nebekana abakasibe tukenyi naye kakati kubanga barandise okuyiiya kye bayinza okuzzaako kati ku mbeera eriwo kubanga ekyokusula kye kikulu. Emirimu tebakyalina kati n'enjala yabalumye n'ekya gweva ku bino mbwe enkuba ekedde enjala ekuluma n'ekya. Singa abaawo embeera eteteganya enjala kati embeera y'okusula etaataganyizza okubanja kw'enjala kati enjala yo neesooka n'ekya enedda oluvannyuma kati tulo yawambyewo. Mizindalo tanavaamu wadde ekigambo kyetuba tukola nga bayiiya
naye kike balina okuleka ni batandikirako nagambye Kampala atokota kakati nno be bano abakesisi gundi era alina emizigo mingi alina gino gyonna egyabapangisa ataleeta musolo lakini tebaleeta musolo siiru ne ziruma eno yensi mwe tuli bano abasaako ekufulu si be basima omusingi waddugula seminti mu adweya bakuggalira oba omupangisa mwali tannazuukuka aizulu ate siro gisanga ng'agimenye ojja kunnyonnyola basaako ziri eza bulaka situwagala kaakati ne baleeta ogubaluwa ogunene ne ba saakagamu musasule omusolo gw'ennyumba zino oba si ekyo oluddako tunona kyapa eno yensi. For more information contact Makindye Division Office ku simu yiyo egenda maaso. Kiki ekireetedde ekibuga kye tulimu kye twagala ennyo kye tuwangaaliramu okufuuka ekyembeera embiranye tugenda maaso. Kaakali eri omutembeeyi bw'amala oggobwa ku street ate naye enjala n'emuluma nnyo n'akowa wakati w'okuba yakoma mu kibiina kiri ekitagabibwako mirimu mirala gyamu yafeesi kati atandise okuyiiya ekiddako. Kaakali babanga abeeyisa abateemanyi Benzi wuno ono ye Benzi lwaki bamuyita Benzi kubanga batandika Benzi olina ategula kwata akasawo kwata ne bakakwasi kati oluka wa Benzi oba tokyazze mukalabako ate mbaddemu nejjembe ly'eppya abadde yakama ku musawo olukwasa Benzi bw'akwata ku nsawo afadhali mizindala agikwatangako kuba gyo givumberamu olwolumu naye olugiwa Benzi egenda maaso. Gano ge makakati Benzi wabula Benzi mwana gwotakula ate ennaku zino tokyavuuma nakuvuuma nagambye kati meka nze njakuba Benzi leta tugabane mizindaalo tannayogera okumanyira njakuba ojja kuva ku mulimu guno kuba leka togusobola gwoweekeera ennyo ate emisinde egiba buli omu aba alina okuyamba munne kuba bayinza okukwatako omu nejjuunya egenda maaso. Njagala mukkirize nti kati ne first stock esokuse zino zange zo kadi omuddusi atwalirawo essimu zino simu zange mukkirize kuba essimu yabadde adduka singa zidduse oba mwandibadde nazo ono atuyanako bisige ne Benzi lwaki nga bayo yabufuusa sooka okwata akasanvu balamu n'oyo twalita ezolaba ate obwo akasaki gwe katwale obuswaki bubwo twala ne zino gwe kwata pampa tonsiriwalirako siri mwana muto tulina abakazi abeesi baggomesi kale ebizigo kadi onootwala ku kizigo mulimu ne lipubamu onootwala ku iyashayina soko kaki kano kasabuni kampi naye abakazi ensawo zijjuzanga ebintu ebyo babanga gwe naye kwata olusanvu mamaayo kwala sente sijja zitwala oba tozaagala nga nzitwala kankuyambe nze kankuyambe tebaafunye omulimu ogwanguwa naye nga gulimu embiro ate buleeki eba ekola mpola kakati tunulira omanye omuntu atandika nga agezesa yebali ajjanga abamanyi nnyo abeeno awulidde kawoowo ye mizindaalo kakati mizindaalo
basi kino ekintu tekisaana bafumbye koloni lyabwe erya futaali ffe tetwasiibya ebyo muliko ffe sitwa kati nno ntuusa osiiba enjala bwentandika okuleeta amalala mu kino ekintu basi gwe naawe toa mugongo abasajja batandikira ddala okukola emirimu nga tebakyazanyirako ddala okujja kugenda mu maaso n'okulayika nti tunuulira ekitegeeza omubbi eyo bayita kuro ama eyo ye kakensa mu kubigula era jajibigula alo basi bwe bati abasajja be babigule kufuluza abantu egenda maaso efirimu egenda maaso basi omuyaya agwa mu kayumbako n'agwa ku sanke kale agenda okunoonya kyatwala ate ababbi baba n'emikisa atwala obudde bwe lwaki sigenda ne kano mifaliso bamanyi gye mutereka wansi eyo kativi bampaamu 10 DVD guba 7 ne kativi nkoze ntya kati gwowuza naye omuye yatutu atya ebibyo kalaba wajjayo DVD agifunidde engozi DVD n'agifunira engozi ate nga n'engozi bamuwaamu tunuulira kati okumanya omubbi abamugumu kubamu planning ofuluma nga nennyini waggulawo oba bamulirwana n'emigoba ante kakati ka TV yakebagajjanga akutte ebbuloka situyagala misana va ku binombo bwa busiku misana omusajja n'alyoka gyo TV ya munne efirimu bagiyita Kampala atokota Kampala ametokota tugenda maaso kakati ebyokulya byolya bulijjo kati omanye abaana bano kyokamwe bebayize gutamanyi ngombo y'abawala egamba nti kozesa kyolina ofuna kyotalina ono kyenina ofuna kyesiina ulira abaana b'ennaku zino ekiffe kye tutalina kikyolina ffe kitutalina mukiina nabwa temukimanyi mukikozesa bubi bampa buli kyenneetaaga ye alina ababa abamuwa buli kimu Sara ninga akutegedde ulira ffe mama abitugaana ono maama yabagaana tugenda yagaana ssebo okumala gadda mu kuzannyira mu nvubo kyokka buno mwe muddaawo n'envubo mwe muzannyire ennyo mu ebyo mwe munaamanya mujja siiba nnyo enjala obwana obuto butandise oku egenda mu maaso kaakati waliwo abantu ng'emize gikulidde ddala omuze guyinza okula ku speed week emu guba gumulisizza kafero ja mada eyo benzi kyatadde mu nkwakwa tekidda kasita asiikuula yegenda maaso nagambye ku basement floor eya energy center ewa Jamada efirimu zino wogenda okulayika ndi ozisanga edduuka liri namba 22 Jamada videography naffe twagala oku wanyumye ejjo nonsaaliza kentwale nange nnyumemu lwaleero neeno gyewa jaggololera eri
egenda maaso nenga tuneyeroboza abula ababbi bakatanange Ngandi wabusagalibwe kakati tugenda maaso ndi omukisangalibwe ngo sirina budde obudde bukoze ki nina bintu bingi byokola kakati njagala okirize nkutumeko mu lufula kihaji kyagala kunsasula sente zange 42 takuwanga sente tampanga ebyo bisajja obimanyi bwe ebintu byoni kibitunda ali sente tikikuwa ukiraba kakati kyenjagala omwami ono akutwale akuwe sente zange ozirete onsange gundi egogonya owulidde kakati sebo wanjitata kyetugenda okukola sebo twalire omwami ono mu lufula sebo bampe sente zange ye mukama wa mukome wano ye tata nayita mu bwangu kubanga okyantambuliza ddala kale kitanga naye sebo oyinayo ku mitwalo nga 5 tugenda maaso yera mukama wange kakati mitwalo 2 tofaayo leti ekiriwo wamasije ekimala bamulese waka ewuwe kati mbono agende mu lufula baliwo abaagala omusasula naye soko mpe bana abokameza nja kusasula ku giri kakati kyolina okola kiri kimu temulwayo magambe obukadde obuna olubukuwa ono mweko ezize endala ovuge buvuzi ojje wange wano mukikomera wano wange ewange wa mukikomera tayingiranga na mukikomera ekyo sooka olindeko baaba nfunyemu egundi bali mu kakubo omanyi obukubo bw'omulufula ennaku enjagala sooka onnindemu wano katono eddakiika ntono nnyo mala okulaba ono omwami tulyoke bannange abakubi b'obuyondo baalina emirimu bwe baabamenyera bukiyosiki ku makubo wange simuye simanyi obakubi naye kumbe ono gye bamuleese mu kikirimenti nyundu tejja kuyingira nyundu tejja ku okimanyi nti omanyi bisome badabegamba obiwulira abasajja bakola elementi ogwedanoobanga saibongo ketulabe kumbaji munjo kali kamuwe eno teyita mugundi kugwe omusajja bave abananga omusajja ne balya okulya munyenye twangu bwe bati abantu bwe bakola loosi bwe bati abantu muganda wange yeesozezzaamu gwe batannagikuba bwegabeera kiriya saa yonna gwe bagikuba ng'okyuse owange embeera ki ndeka bannaye munveeko kakati ssebo omusajja yanzijja mu ssomero ono yeewaananga wangi nga bakimanya kyabayisa bubi nnyo era ne bangobewa yava mu ssomero ng'ali lubuto gamala okungobewako omusajja ne mugamba kubanja yakimutuusaako yagenda kumpangisiza
naye musajja we yampangisiza enju kati kye yakola yampangisiza nju n'amulekamu n'olubuto lwe n'asuula eyo omusajja n'abulira ddala teyaddamu kulabika emyezi 6 kasita ajja ggwako gye yapangisa landiroodi n'angoba mu nju ulira yali asoma nabo mbetondera baagaana yaddeyo bazadde be ne bagaana omusonyiwa tebaali banzaalukuka dda ate ebbaluwa nva mu ddwaliro oli mulwadde bamusanze n'ebbaluwa yiye ava mu ddwaliro ekyo ekimukaabya bamukebedde ali lubuto ate alinamu empuka naye kisinga okunkwasa ennaku ne mu ddwaliro baŋŋambye ulira bagambye eki kiki ekivuddeyo alinamu ekyatevunya bye nina mukene ulira mukama muke kiki muke gundi ki oyo alinamu mukewuka olwo ani nannyini lubuto kati ani nannyinidwo eyakusiiga mukenenya benzi wangi gwe ogamba benzi kubanye kyokka nebambiva mu byokusaaga kati olyo naye n'atyamu nnyo omanyi boogere yaleeta ekintu ekijja nkunene nga bannange naye bannange wowe bannange kumbe olubuto lwa benzi oli yatandikirawo okuwonyera tekinnaba namuluma naye awonyedde kubanga naye bulijjo alina abamuwa switi kati benzi adde eno bakuŋŋaanya olukuŋŋaanya lwakuno funa emmotoka ojja kime naye ku mulundi guno jangu ne cash tugenda maaso buka bange mbakubidde bajja bagenda kuyambako okutika kali yangu benzi Sumaiya benzi nengala benzi lwaki wanyononera future manyi bingi byasoba nesa kigenderera nafuna diro bayindi bampa diru mvayi kati ulida benzi jaje mu Africa era chobola manalese mbuye agent wa bajaji mu Africa bango badda mu nyumba benzi okimanye mezi baje sasa na benzi emezi maja gwako yakola kya mukazi watubambye omugongo yine sati tebagikola batyo naye guli bweru ntwala makaga wazimbi kadi nyalo ntwale jo ngamba je wazimbi nkutwale wa ntwala yo kifu chwa mulese ni muje mutali bamunzije ko kakwa munzije kaka kunanka kano mumayina kujendimu banange ate banno bebani naffe tulina ebizibu byaffe nawe weeyiye kakati ono najjayo gwe vayo aje aduweya genda eri siruwalirako wano bakuyita walo ate omusajja erudda mutuufu kubanga tebakuwalula buwaluzi ogenda okujja aye nosiruwala wano osiruwala osimanyi nokola otya byomulalo omuyaya akagenja kukukuuma gwe nnyondo nekijira osanga abantu nga tebakyalina mitima kuba ne baba babonyebonye omulundi guno efirimu egenda maaso tatumanye ludaje bigwera mugenda kujja mutikireko kikola kakati engeri gye mutuuse kankole ki kamukubireko egenda maaso ayanguwe omanyi egiru bwe tuzeetaaga kuwuliza wali munaffe Kampala naye raba kakati watwefuulira kale kakatuddako ewalandi roodi nannyini bupangisa bali waliwo omukyala zze kale nnyabo naawe gyebaleko Nyabo mbadde noonya ku nyumba y'okupangisa. nze nga nakoowa abapangisa Lwaki nyabo? temwagala kusasula nze era nabadde nsazeewo ennyumba zange kuzirundirangamu nkoko okiwulira nnyabo Nkiwulira nyabo. kuba enkoko zo zigenda kubiikanga amagi naye ate abantu baba babi nnyo ntundenga ku magi ago neefunira essente Nyabo nze nja kusasula ne bwe guba omwaka nja gusasula. esente awali kusasula omwaka kobera ndiroodi omukaawo otya ekintu ekyo toyinza butalinnyamuka wakati Gondera nyabo. onoosasula gwe sente gwe saagala muwuulu ku nju zange ennyumba ezo tezibaako bawuulu ebyokusombasomba ne muzifuula gundi loogi situyagala situtwagala owulira nnyabo Nkiwulira nyabo.
etteeka eryokusatu nze saagala mupangisa akyaza bagenyi mujja kunzijuliza ttooyi bakubuulira amateeka gwe n'olaba oba omalako oba onoosobola ogwogenda okwebakamu njagala omalenga gusasula osasula gwogenda kwebakamu so si kusasula gw'omazeeko toyinza butaterera mu nfu nze njagondera amateeka konka nnyo we ninja ogondera amateeka ago tirina buzibu hati nnyo we nonshi konka yava bukiga yaja Kampala nayenda okujja mu kibuga aha kale nga takkirirayo kakati watwefuulira amuleeta amubuuze muzigo kigwayagala kadi yasangako ekibaluwa ekinene nga kuliko ne kufulu. For more information contact Makinde Division. Niyo baba kesa akesisi ba lwaki mutulokingira ng'ennyumba zaffe nga mulinga mu abazizimba yewa mukazi we ndi mukuyiya neyiya ndabe mbeewe kyensobola okukola nayo manyi kyogenda okukola kati ogenda kusooka osasule ku ssente ezo ngende bajjeko obuntu obwo ingira ndabe oy hati nyo weti nja kushashulaga omusajja sisobola ninki omushijja oli omukaikuru yakamuwe ssente ezo ajashashule hati basa nyowe ndugaho walimuna zibadde za mwaka bamusibye takyalina kyayinza kukola kati naye raba tamanyi kyazaako twefuulira mukazi ati naayitawo egenda maaso efirimu gye tula bagiyita Kampala atokota gobolooza oli bulungi talina bulungi bwali kakati biggwerawa wali munaffe Kampala naye raba ngowabula nokwogera ddala bwotyo waliwo azudde yamubulako bwotyo yo wayi alika mulongo akangoba mu nju kakyaliyo mulongo ati mulongo yali yamugoba naye yali mpangisa wa mulongo bayo bwe yafa oyatandikira ebizibu ne kakati takyate mulongo alinga ebizibu nga babimnyokera kabbaani basasula abakozi tebasasula buli kimu abaye bagula mu abapangisa tebasasula abaye bagenda bayibaseemu emyezi 6 nga sibasasudde mulongo waali gakaba gakomba vaawo kyali kimugwanira omanyi nti abantu bamu embeera y'omuntu okuba ni ali bubi ate buli essanyu lyabwe weewaawo mulongo ono yali mupangisaawe n'alema omusasula n'amugoba ate kyamuyisa bubi nnyo okuba ndi agobeddwa naye yabeerangawo ng'asaba kulaba mulongo ng'akaaba kati wawula ekimufaako awule tayirira kompase nongaba tonneetere kati ennaku zino ng'onyirira nga twali totandika kuneewanyawanya nagamba simanyi mpowa n'owooza simanyi lakini mbu kati tosobola kuba aki namba 5 nedda kati olaga waye tujidula tukiteesaamu omusiraamu n'alemerako n'agenda babe nga bakola ki bakiteesaako balabe wali munaffe Kampala wali munnaffe n'ekiki kye twakukola okutwefuulira muwala wafuna ejo kaakati oluvannyuma lw'akabanga nga kirungi mulongo yoono olagawo munange mbadde nva mu ddwaliro bba wange bamukuba akatayimbwa ng'omanya ali wa booda ddwaliro bambi anti gye mwafuna ennyumba walayika siwaali walungi ku kyalo obumenyi bw'amateeka kati bakizudde n'ekyalo kireka kizeeko ennabe kuba obumenyi bw'amateeka bungi ababbi balinga ababbi emmere efuna ebigere kuva ku kyoto enva baziwuse tusanga ntamu nkalu netubonyeebonye masimu laputopu buli kimu kibbibwa efirimu eno tera Kampala atokota embeera eyo olaba etuuseewo ewaliriza n'omukulu w'eggombolola okutuuza olukiiko kati waliwo mbu olukiiko olugenda okutuula era nze gye ndaga naye kaakati nkusaba
Enyabo. Tugende tuwulirize biki bye bakola ki bye boogera. Bagende mu lukiiko. Tewali obubbi n'obumenyi bw'amateeka bwe buleetedde olukiiko okujja ku kyalo. Kati abadde ava mu ddwaliro n'asalwa agende ne mulongo. Tugenda mu maaso. Ate bannange era ky'ovala emirimu egimu oyo olina okujja ensonyiwa. Omuntu gwe bakubye akayono taddamu tegeera kyekimu. Kwata entamu eyo. Ava ku ntebe awuza kwata entamu. Wowe mama. Bakuba enkoona ennyondo amagulu ne gasanyalala. Noddayo okwavula nkukwate kanja kutuula. Nja kutereera. Kye baakola meddula baagisusanga mpeke. Nange no. Tatali basajja bali mulimu ogwo muzi asajja bali bampisizza bubi. Sajja bankalakata bali bampisi. Chichi ampisiza abadde munana ku side emu eno kyovolaba. Siteredde bulungi. Matembe iwakowa. Kampala yegwe mumuli. Tutali diongo laba n'emitawaana. Obagana. Abasajja yampangisa. Ngenda okuddamu okutegeera nga ndi mu ddwaliro. Tugenda okuwulira. Buli atali dio musanga n'obutamusanga. Sajja bankuba ennyondo kusekera kwennyini. Omukube awaana mukubi. Oli yali takuba nze nampulira. Ngenda okuddamu. Sajja yankalakata ngenda okulaba emunyenye ole ku munyenye ya bbulu. Zijja zisimba layini olugikusona bati. N'osooka okulaba eza bbulu eza green noize myufu. Kati olabe enzirugavu ng'omanya owesse. Kuba kulembeze twekubira enduulu batereze. Kati balina okulekaako kye balina okukola. Kuba embeera etabukidde ddala. Tewakyaliwo mirembe. Tujja kuteekamu okwekalakaasa. Chairman. Batuuze banna. Ate chairman ono Sseduvutto. Abakyala n'abaami mwenna. Mu kiseera kino mpozi mukama waffe chairman LC3 uliriza nnyo ebigambo bino. Yandagira mbayiteeyitemu mbakunge tukole olukukiiko luno ng'alina ensonga z'ayagala okutunnyonnyola naffe tumunnyonnyola ebizibu byaffe ebituuka. Yesula Mutegombwa oligine nemuzi mu amagezi mu kiseera kino mukama waffe amaze okutuuka era nga waali agenda kwogerako gye muli nammwe mumubuulira ebizibu byammwe. Sebo chairman LC3 tukwaniriza sebo ku kyalo kyaffe bano be batuuze wadde nga abalala tebannatuuka bulungi anti omanya abaddugavu tulina ekizibu ky'essaawa tetumanyi kukwata ssaawa naye sebo ng'olukiiko bwe lugenda mu maaso bajja genda nga batweyungako mpola mpola. Sebo abatuuze be bano yogerako gye bali nabo banaakubuulira ebizibu by'ekitundu tulabe nga tusala amagezi. Abero si wano abekitundu kino bonna abakikulembera nga bali wamu ne chairperson ono anyanjudde abatuuze mwe ye chairman okuva ku namba 3 LC3 nange LC3 chairman fenna okubaganya ebirowoozo tusalire wamu amagezi engeri tuyinza okulongoosa ekitundu kyaffe yegenda maaso. Ekisooka mabega kawo katono nasinkanako Kasaga Jamil original names chairman LC3 abere zonna eziri mu ggombolo eno naye nendabanga wali tulire ebigambo bya Ssentebe sinkana batuuze bennyini era ngenda nkikola buli LC ekitampadde bulungi maanyi nti gye tukoma okubeera abangi gye tukoma okufuna amagezi ag'enjawulo okulongooza ekitundu kyaffe naye wadde omukulu aŋŋambye nti abantu batuuka bajja kutuuka mpola mpola naye obujjumbize bwa meeting eno tebubadde bulungi ate ne bwe banaaba banaatuuka oluvannyuma nakyo si kirungi nti singa tutandikira wamu kiba kirungi nga ngenda ku nsonga njagadde okumanya ensonga evaako ebizibu ebiri mu ggombolola yaffe ng'ebizibu ebikulu bye bino. Ekizibu ekisooka insecurity. Obumenyi bw'amateeka buyitiridde wonna era amawulire ku ggombolola ge tusinga okufuna ga bumenyi bw'amateeka ababbi.
abakuba abantu obutayimbwa abayingira abantu mu mayumba ne babatematema ebintu ng'ebyo byonna njagadde okumanya nga mmwe abatuuze mumpa amawulire nti biva ku ki era tubisalidde tutya amagezi n'ensonga endala yabyanfuna njagala mukimanye nti ekitundu kyaffe okubeerawo bulungi n'okukulaakulana tulina okubanga eggombolero erina ssente ate nga essente eggombolero okubeera ne ssente erina kuzijjamu mmwe naye ensasula ya license ez'enjawulo omwaka guno tebadde nnungi ng'ogjeeko ekyo ground rent bannannyini mayumba ag'obwannannyini n'agabapangisa leero agabapangisa kitalo butalo obwo ensasula ya busuulu ebadde mbi nnyo 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 kakati bannange nange mwantuma kugombola mbeereyo nga ssentebe wammwe naye emirimu n'agikola ntya awatali ssente bwe njagala okumanyira bannaye kizibu ki ekiriwo era tusaze magezi ki okulaba nga ebizibu ebyo tubinogera eddagala nafuna essanyu lingi nga mujja ebizibu yammwe awatali kwekwekerera awatali kutya byonna mubimpe nyabo Sebo mukuru chairman wa LCC nze ndi landlady amanya gange nze mulongo babiri nze ndaba chairman gwe kennyini gwe kizibu ogenda n'osindika abantu baabo abali mu yero ne bagobaganya abantu eri gye bakolera ku mirimu mbu bazimba mu road reserve abantu ne bajja ne beebaka mu mayumba kumpi myezi 6 miramba nga tebasasula bannaye mwe gwosuubidde sente zinaaba zinaavaawo ezinasasula obusuulu kyamaanyi nze ngamba ebibye byange waliwo omutuuzi omulala wewa amanya gange nze Kalungi Siraji batuze bannange tusansa bala mwenna abaami n'abakyala naye kyamaanyi ebyokwerinda kitundu kyaffe yensonga etuleese wano olwaleero ebyokwerinda bifu ate bikyongera okuba ebibi yatugenda maaso abantu kati wansi owa mwami Kafero Jamada ssaawa 2 toyitawo ffe twali tuyingira mu nyumba ssaawa oba ssaawa 3 nga tulina tabbu yonna naye kati ekitundu kyadoba wakano abakyala oli abakuba enduulu bamubba abaami ogenda oli weebasa enduulu oli basima nnyumba ogenda oli owa booda musanze nti kyamandoza information zifunayo ku office yo tewa booda bafiiridde no babakuba naye problemu abantu tebakyalina mirimu ulira ekintu kino nakreatinga business ne bajimujja agenda okukola ku makya ogenda okukola nga kayumba ke kiosk tekaliiwo state council nga tali suppose zikolera mu kifo ekyo ali mu reserve kali bwatuula ewaka ebbanga nalewo ku busente baba ayinawo kuba abantu balina obuvunaanyizibwa baweerera abaana balina abakyala katusobola kusula mu nyumba wiiki nga tokola era bwe kituuka ekiseera otandika kufuna birowoozo bya kubba so nga oluusi walibadde twagala kubba naye nga nze kyemmanyi kyamaanyi ekitundu okutereera n'abapoliisi abo bolaba tebajja kusubula kuba abantu babalwanyisa ekitundu okutereera bantu kyamaanyi kutuula n'abantu bo kuteesa abantu bakozi bate babaddewo batya nga bakola omuntu wantasaana kubeerawo bamutaddewa wabakolera naye kyamaanyi muddira musanga omuntu ng'akola notapimaamu famire gy'alina genogabugambye aveewo nga tomugambye kikyaddako kyamaanyi obumenyi bw'amateeka oba bukyeyongera ku kitundu kyamaanyi ebyo ebyange waliwo omutuuze yenna ayina ensonga ey'enjawulo okuva ku bana abateesa ababiri abakava waggulu nedda ssebo fenna byebizibu byaffe byebituluma yesere bwe bibanga ebyo byetuwulidde byebizibu byammwe twagala tumenye biki gavumenti balina osooka otunuulira nga tennaba kutandika kusolooza musolo wano sekuritale wange obwedda bino kubanga omusolo ogusoloozezza ate omuntu walina okugujja omugobyewo omutegekeddewa mpite bannange ngamba akakiiko nga bwe mwatulonda yowa LC namba 3 oyo eko ebirowoozo era tubisalira amagezi
tugenda maaso kyekiyinza okuddirira oluvannyuma ebya firimu tuyita mu bufunze baniriza nnyo naye mbaniriza olw'ensonga nti olukiiko nze naluyise nga enkola yaffe bwebadde ndooza olukiiko luzeemu ne lutuula ez'enjawulo yekasaga jamiro ligino nemuze ku nsonga n'ebizibu ebiri mu ggombolola yaffe bino bye tulaba Kampala atokota bwe bulamu bw'abantu obwa bulijjo era abasinga oli embeera nemusiiwa naye nasazeewo nkoleyo olukuŋŋaana olulala olufundikira olutugatta ffenna wuliriza nnyo wano ebyalo byonna tukubaganye ebirowoozo ate ebirala tulabe oba waliwo kye twalekayo nakyo tuveewo nga tukisalidde amagezi mpozi nebiri bye mwayogerako mu nkuŋŋaana ziri ezasooka ne mbasuubiza okwogera ne kanso ku ggombolola nabyo eddagala mbeere nga ndireese era wenjogera wano ndireese naye kimazeemuuko amaanyi bwe mpisaayisa amaaso okulaba nga LC ezikola egombolola eziwera kyenkana 20 nga bano be batuuze abaliwo bali bana ndabawo omu naye kiyinza okuba nga tebakutte budde kyova olaba ne gavumenti webenyigiriza egakatubanyige balijja ate n'abo abana abatebazi owaaba banyigiriza ne mutafaayo ne mutavaayo kitegeeza bye bakola bibanyumira kale nattika ekaabe entalaaga zange ze ntalaazeemu ebyalo mbadde nnoonya ebizibu bye mulaba ebivaako obutali butebenkevu mu ggombolola yaffe n'ensonga endala ez'enjawulo naye olukiiko olulala leero njagadde okwongeramu ensonga enkulu ennyo gye tuba tutayogerako nnyo mu nkuŋŋaana ziri ey'omusolo n'olwekyo tuzze wano okunoga eddagala mulowooza tukoze ttya obutali butebenkevu okuggwa mu ggombolola yaffe ekyokubiri mukimanyi nti gavumenti yaleeta enkola ya decentralization kwe kuzza obuyinza eri abantu naye abanga obuyinza babuza ku magombolola ku disitulikiti ku byalo n'olwekyo nga abantu be balina okwekolera ku nsonga zaabwe ng'omumwe mulina okwekuŋŋaanyiriza omusolo gy'okoma okuŋŋaanya omusolo omungi n'oguweereza ku gombolola oba ku disitulikiti ate naye bakuddiza ekitundu ku musolo gwe wakuŋŋaanya kikomewo mu kitundu kyo mmwe abatuuze bennyini mwesalirewo engeri gye mwagala okukozesa ssente ze babaddiza oba mwagala zikozesa ku bya mazzi mayonjo oba ku bya bulamu oba ku bya njigiriza kyonna kye muba musazeewo enkola bwete balina okubawulira ekyennaku kye tulina mu ggombolola yaffe nti enkuŋŋaanya y'omusolo ekyali nnafu nnyo nnyo nga sigamba nti abakuŋŋaanya tebakola mulimu gwabwe olukiiko lwadde kwekubira miranga obutayimbwa bufuuse obutayimbwa naye kakati luluno wakati luli mu bya musolo akamu abalala mulimbalimba ne musasula ogwa wansi okusinga ku ogwo gwe mwandibadde musasula gavumenti erumwa nnyo ng'ebbiddwa ddaani gw'omuntu nti bakubbye ezisasobola kukola ku bizibu byaffe bulungi n'olwekyo njagala okuzza ebibuuzo mu lukiiko nti mulowooza mu lukiiko luno olusembayo tusaze magezi ki okulaba nga tumalawo obutali butebenkevu mu ggombolola yaffe n'ekyokubiri tusaze magezi ki okulaba ate bano kwegamba waliwo ekitongole ekibamuga oludanogaane kweganga oli empisa embi iyo omulaba atunulayo kennyini ddala bitongole mu byeronda nagamba abo bagundi abo tebaseka abo babi nnyo wulira ebibuuzo Nsaba omukulu chairman ow'eggombolola olaba abakuba engwala olaba era tutegedde nti otufaako otulumirirwa oyogedde ensonga ziri bbiri obumenyi bw'amateeka n'omusolo naye nze nja kuteesa ku ky'obumenyi bw'amateeka ssebo mukulu chairman mugamba obumenyi bw'amateeka obumenyi bw'amateeka buva mu mmwe bennyini ng'abakulembeze ulira pointa mwembi kubanga enfuga yammwe okumanya mbi batuterawo gavumenti yatuterawo banka mwe tujja ssente ogenda n'ojjayo ssente
n'osuubula obuntu bwo n'obuteeka wali ku kkubo weewoze otandike bizinesi ate bano ne bajja bizinesi ne bagikuba obuyondo bw'ozimbye mu road reserve sula ennyumba naawe kyokka n'ennyumba zennyini zeweezimbidde osasulira omusolo n'ebintu byennyini byogula byokozesa biriko omusolo n'omusolo gwennyini gavumenti muli abadde akimugambye muli babbi si bba lwakuba nti njagala owulidde kadi yenze nammwe bwe munziba bwe muti oba ne mummalirawo emirimu kwe mbadde ntetenkanyiza lwaki siigenda enkuba omuntu akayondo ate nga sesodde era enkya kyama ntewewunya nga nkasimbudde ggwe kubamba nyala kubaawo wammoteese neyanziza nnyo mukulu w'eggombolola ne chairman era tusiima nnyo enkiiko ze muteekawo okusobola okumanya ekitufaamu tugenda maaso enteesa emirimu bannange we tukolera wabi buli ssaawa tubeera mu dduka obeera wakateekawo ebintu nti baabo n'odduka ebivunda ne bivunda ebyononeka ne biyiika kati nze mbadde nteesa nga gavumenti erina obusobozi n'amaanyi agasobola okufuna awantu neerongoosaawo neetugamba nti mujja kukolera wano oba tusasula rent ne tusasula oba tusasula license byonna ne tusasula naye awatali ekyo nze mbalayirira musolo temujja gufunako era mugwerabire nze ebyo bye byange gavumenti ne bagiwandulira omuliro ebirowoozo birabika bikyali bingi mu batuuze naye kansooke nyanukule bano abasoose ate tulyoke naddala ekyo leyagambye okumuteega mwebale nnyo abateesa abavudde waggulu era kantandike noono omukyala asembyeyo nyamba ensonga zo nziwulidde bulungi wulira naye kyenjagala okutegeeza n'okutegeeza olukiiko lwonna bannange okufuna looni mu banka ng'omukyala bw'agambye nti gavumenti yateekawo entandikwa n'okuwola abantu ssente okufuna looni mu banka si layisinsi yakukolera buli woosanze olw'okuba ofunye looni ti ogenda okolere mu ntobazi okolere mu road reserve oba mu forest reserve kwegamba looni tekitegeeza nti genda omenye amateeka ng'onoonya ssente zinagisasula olina kukolera mu mbeera era eri mu mateeka ekyo ndowooza kitegerekese bulungi era kyagala okukwataganako katono n'omuteesa yasoose waggulu omukyalo ono eyatuuse n'okugamba abbakyere abadde mu buyondo buna wiiki ewedde ak'omukaaga abadde ayagala akasabule ye mwene ekyo kati abbakyere asobole okweyimirizawo n'okuyimirizawo abaana bannange okumenya amateeka tekumalaawo bumenyi bw'amateeka babanga bizinesi yo bagisaanyaawo waliwo ekintu gavumenti kyekola ng'egamenya ntinno naye gweogamenya oba oziza omusango ye bateguzza bwegamenya amateeka naawe olina kuyita mu mbeera ey'amateeka okwerwanako kale ku nsonga y'omukyalo ono nga bwali nti ye yennyini yeyewaddeko obujulizi nga tewali kale chairman kebamugambye akayonooni kajja teyalinda agamba shikawuyo gwe jangu gwe tujja kukuba topite maze namundu jjukira tugenda maaso kakati siza wano enkuŋŋaana ze nali nkuba mu bitundu ebyenjawulo mugombolola nazimaliriza kyanguira gavumenti mwe nayitanga nammwe era mwalaba responsi y'abantu tewali kyamagezi na kimu kye baayogera baali mu kubalaata owulidde abantu beekubidde enduulu bababba babakola batya tebakyalina bumbeera bano bba ate kye basinza otunuulira tebakyaleeta musolo tugenda maaso tebakyaleeta musolo ekyo kyekintu ekisinza okulekadi namugombolola atalina layisinsi tulundira ku makubo tula mu ruumu emu bantu 8 bakubanja punda basiina binjogerako bonna mubakwate n'ebyamaguzi byabwe n'ebisolo byabwe ebangala ebisolo bimenya amateeka byonna mubireeta wano okusunsulamu kujja kuba kwa wano ina gwe mutemubako munnoomu gwe mutira ku liiso eno yensi mwe tuyimiridde simugenda kuba nabo mu bujjuvu wali ogenzeko ku poliisi n'obagamba
bazze ne banziba poliisi nejjeewuwo eyabbiddwa ne bakubuuza naye no TV nga nnene nnyo okola mulimu ki kati bitandise embeera ne gyetandika yakafubutuko kobani embeera yatandikiro yakafubutuko tugenda maaso bali mu ddeeke kiki kino n'abaana abato babayolerawo abatali gamba ndi ki ife togenda kusomera muzanya buzanyi matatu batugoba school fees eki batugoba ne musala muzanyi matatu ezitukumire waka ne tutenjeera olaba ogenda otukulembeddemu ogenda olabula abantu nti kakati ekiriwo batugamba tukwate abantu tulina muntu n'omugo kumbe waliwo akero bagamba nti baabo kakati sebe nkubuulira eno kesisi esinga obukambwe naye tebaba namundu naye kye batamanyi nti abantu beetamwa jangu kuzza muba mwefo ky'okusoma mulina zanya matatu babulidde buwala bwa mulongo okuzanyana muntu atayina kakati tuddako mu sikoodi eri enzibu bali mu gagaba waliwo be bakayoola wali bali mu lujja lwabwe bali eno emansioni yaabwe ennaku zino gye bakasiba kabongero liteyanyakula ettaano akasookeramu sikoodi yaabwe muleefu mizindaalo ne benzi kankongere ebbiri tugenda maaso ne gwe njakwokya embwa busatu bulye abange mizindaalo mireefu poliisi ejja eri n'abasite gundi engwala bagikuba bw'owalira ne bakusiba empingu bali awo ewa kidomosa abo bajja tebasosola myaka kyovola nange enjuzizza kati ate linda jukira mansioni yaabwe oba obwera olingiza ekiri mundu wange yita wano nasooka akunya kafeero gya mada oligino names laba ekikumi ye tabafaako bamudduka ne mugenda wayagalira obayisiza wanyigire pesa ye benzi mwe banaye mukirize mugaane Kampala ganye ebintu biganye wamu tumukubire ebbayi tumuveemu ekibuga tukifulume otherwise embeera ekyasobola tutabukira ddala tulefuna obuzibu embeera ejja kutabukira ddala tuve mu kibuga ky'abandi mbabuulire nze embeera yo weetuuse siina pulaani yonna ndala nze ndabira ddala nga tukomye ebintu si birungi tulina okuyiya engeri gye tuva mu kizibu kino tugenda tukwata kubanga kati laba omwana yatutaasizza omwana taba kujja kutugamba nti abasirikale baabwe babadde batumaze tulina okulaba engeri gye tuva mu kintu kino tugenda kufuna obuzibuzi mbabuulira babbye nnyo abanga ennaku z'omubbizi banobba tofuddeeyo ku kiki obba bubbi naleka omukyala ekibanja n'enju mbadde ngamba obangende ono alina mulamu we mukwano gwe yafa mbw ate mukwano gwe ate mulamu we kadi mukwano gwe yafa naye mukazi wembu gyali eri kadi ade aladde mukyala yeeye mukyalo mulaba muti kiki eki mukyalo tewaddika bwe kibanga kekikola yiye ekidda kuba kati nze simanyi kyakola genda tetukyalina newe tubadde twekukumye ndabana abasajja abakulu babbye pikipiki walakyova ebibbe tebyala kyetaaga kuyita mu bwangu naye balemera mu kabaawo kale kyetaaga kulwa okiraba nekyo kyemuba mukola mwegendereze mwegendereze tebabakwata ayagala asooke yagenda alabeko ekiyinza okukola oluvannyuma ajja kudda abalabe yite eno eyo basazeeko ddeyo wafu bakuume naawe kale tulira ku nsajja kanzusiza n'ebibu sajja nziise mpula ebibumba byekyusa bidde eno bidde eri ye mizindaalo
kubanga bannaye tugenda maaso biggwerawa kaakati ekyaddirira baasi mukujja mujje wano babaleesa bano ba mulongo muzanya matatu mulina license abakkiriza okuzanya matatu kutaka mitwe jagala kutaka ekyamaani tujje n'okujja mala okujja n'okujja yesula mutengomba oligo nemuzi kyamaani ono kyamukiyita kyanyamu nenyamu ansumbuwa buli lunaku kati jukira yali agala kwawula maama waabwo maama n'agaana kati emboka azikuba bwana nyoko namugamba ekintu tukyanguye najja akisamu olusozi mubasanze ludda tebaddeeyo balala buno bakabe muleese agenda alabula abantu ogenda okwetegereza kumbe waliwo ali eri omukiga yamabwe konka yamigunda embukuli kwata abantu oyo yalabula gundi oyo tugenda kuyola bantu ola tuyolese n'abatono oyo yabalabula oyo tugira eri nankani abagira tubatayiza bapuluka oyo yabagamba mbu baabo akuba ekitwe kino namba 3 najja bano nankani babazanya matatu tubakutte babaleese olaba bamputu kati ono yagamba mbu kati ate oba babalagize batyo ne mbaleeta ate kati ekibonerezo gwogaba kikyamu kyokola kubadde kuki abantu twagaye baleetebwe tubasikuliininge so si kubasandabula okusikuliininga kweno kyamano jagalamira we bayogera kukyagalamira n'avaawo ate mukazi owaayi ebyomukazi omuzoni yobigata n'omusango tugenda maaso kumbe waliwo awulidde olugambo mbakwata mbatwale kugombolola waliwo awulidde olugambo tugenda maaso n'olwekyo kyamaani teweefula buli kimu oba gwokutaba ate si gwobonereza omulimu kyamaani abadde abonereza mubateeke ku miguu kale mubase ku miguwa tetujja kubakuba era sibakubya ate gwe otunulanga yala okudduka nyo batayiza era emboko sadese yabakuba yabatayiza yeekaza ne babayisawo kugombolola egenda maaso mulongo ali eno mulo oli mukutunga oli eno oli mukutunga biraka omanye abaana bo gye babatutte abaana bo babatutte kyamaani kyabakola abakubye embooko ne zikutuka najja emitayimbwa gigoomye kati gwe ddaawo wambuuze banne mulongo gye oli eno bannange wangi bannange bali bapangisiza abakubi abaana bombu simanyi bagumu nnyo abaana babakuba bafudde ebisawo bannange ekiri eri nalyoka akabanga enjuki awo bakubye bali ensi eno nga nzibu kakati Benz Mercedes we kale donalera firimu polisi batendeka okudduka ne 10 nangaye ozanyira ku benzi yino new model simanyi zino zigikirasi etandika toleeta nepyata benzi nezaako wange kiki nakola nze mukazi wattu mulongo okudde n'abaana babonyebonye nange wali ompadde omusajja gwe nali ngumiddeko musajja gwe yali ayagala musajja gwe yali agumidde gwe yazaalako abaana omusajja yagenda kyokka yandekera kati ate nnyumba tebasasula sitekansi ezisibye abaana tebasomye bano babasibye omukazi kye yakola ng'alunga katuwa mu mazzi banegaggala otuuka n'ogamba gavumenti ogiwa waabiri onoogikwata mu kiwato kyayo kiriwa onoogiyoloyoddewa omukazi nga yeesabula akatwa ekyo kyekize ng'ekirowoozo ekisooka naye abaana bo tebannava abaana bali mu kkomera abaana baasibiddwa
kakati akatwa akanywedde yawulira nga atamiddwa asazewo kino kyaba yeekola kyebalita ekyajabu omukazi manyi kakatwa okanywanga vitamini katuuka mu lubuto n'owulira tokota nange ensi kukaawa naye ng'okalya ddakaddadda naye sitekansobeera okugera kubanga ana ebikolimo byeyina bingi naye tebigikwata singa yagwadda naye yongera kututumuka n'atandika okwazirana kirungi yabwewadde era akooye ensi kade oyinza okuyita obuyambi ng'eddoboozi terikyasituka ketwawonye kumera situliddamu nywene ku mazzi ono ng'ayiwayo naye unywa nnyo naawe olinga eyaguze sooka onyweko tonsiriwaza nze nnywa amazzi eka teri buugi kati kano si kyekyakataasa kati be baana ababadde abato jjukira abakulu be batute munda mukomera ogenda olekyenda kyesibye maama ekyenda kyesibye ekyenda gyeribbye maama gyeribbyewo eribbye kano baluddewo kukyanga kuba kadde katta emmere ebiri kati nange buli bwali bwanguya abaana balajana kino ekibatuuseeko kikanga bakenyini yaleese eddagala nerita ekikuse buli ekikuta kigooka n'eddagala erikitta kuggwe ku muntu liyisa mu jjenje kkalu kale n'abaana ba mulongo abato bano nabwe batwe balugenda n'ennyaabwe kennyini naye ng'enta bweva ku ki bula ssente ez'okusasulira abaana school fees olinawo obuyumba bw'omujja ekyokulya ate town council n'ebulookinga mbusibuwadde mu ssolo ate abaana tebasomye ate babayodde mbu bakuba amatatu kwega buli kimu kirina embeera gye kizaala naye kyandibadde kyakitiibwa mu nsi ey'emirembe ng'eno abantu okulowoozanga ku bannaabwe nga tebannakola kikolwa kye bazzaako tusa kimu mu byonna kubanga embeera yasajjukira ddala ludda wa gye biggwera ate kiki nyina byenjagala okugamba kali embeera eriwo abatuuze baabano makadde ensonga ffenna etukwatako kale nyina ekintu kinnumidde ebbanga nga kindi ku mutima kinnuma ulira enfa ya mulongo si eya bulijjo mulongo engeri gye yafaamu enfa eriko akabuuza nti kyeyamaani amwegwanyiza kyeyamaani kye twasembye okumanya yagala amwawule omukazi n'agaana tuwa empalana ku mulongo kati kyeyamaani empalana gye yatandika ku mukazi ono ye yamuviirako n'okuleka ndi agenda mu kkomera okutwala abaana ba mulongo mu kkomera era abaana ba mulongo kasita bagenda mu kkomera bwe bati chairman atuusa nekirabika okuba nti mulongo talina ngeri yajja abaana be mu kkomera kwe kusalawo ne yetta kikyate kiki chairman nange yaŋŋamba we binaagaana ebyomirembe agenda kunkuba engwara mu kasaka atuusa ekitegeeza chairman atuuse n'okubeewerera ndiyokayokemu chairman mwatunuuliranga ensanja bavu muno tulina kuleka tumutunulira butunulizi tumulumbe linda muve muzanyi tujja kuddaawo nakakana tata Lidia twandiyisa ku batuuze tugende tuyite abatuuze abalembe okebe nga ya muggundu
chairman bagala ate mutufu betaaga bano nze nga nze mwerumbidde kati nze omu musobola mujje tugende tekyetaaga bali bonna ajja fa bubi tugende egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso nze sali mubi kaakati waliwo yayiseemu tajja kunzanyisa ono benzi eri masidesi ate taweekeera zanya tandike tata nsawo kati yayayita mu bbala ayita myala ensi ey'okufuuka mando kafeero jamada ekibuga bakimulemesezza ekibuga kiganye lwaki watwefuulira katugabe wuuna anaaba myala kati ozanya n'okuzanya kakati watwefuulira feka batugale twegatteko jangu otuyambe bw'oba olinayo akatayimbwa kaleete akaki ani yatta mulongo chairman okimanyi yatta mulongo era byebigere bino kali gye tulaga twagala tukuyolere chairman namulise wandibassa eno wabo ali eno wandibassa baasi jangu engeri gye bamulese wandibassa tugendeyo efirimu egenda maaso ne balyoka bajja embuuka eza buli kala bajja yanguwa tugenda mwocha tugenda kumwocha izo okuddukira wano baagala bamugwire kava kaka chairman bamulumbye awatali kuzanya kwonna tukeere enkya wamma ku kitundu ekyokubiri bwete bwegenze ebadde paati wano ekya tujja kulaba ekitundu ekyokubiri ekya firimu eno okumanya kyekyaddirira mu bulamu bwa bonna daga ezigenda mu Jamada Videography edduuka liri namba 22 ku basement floor wali eri ku Energy Center abawagira ebina Uganda tubakoneramu tubaagala nnyo mweraba